Ebimotoka biba bisaana kale oba nebikolebwa ekkubo eryabyo enfuufu byo birina nnyingi nnyo babigenda kulwaza n'abantu bano ababeera wano ku kkubo enfuufu mpitirivu nnyo naffe ffennyini ab'ebidduka otuuka essaawa ng'ekidduka tekiva mu kifo enfuufu nnyingi ate ereetedde n'abantu abamu era okulwala nnyingi engoye era newozuza n'ozaanika era zonna zijjula nfuufu oyanula nfuufu weziraffe tulaba emmotoka naye ng'okuva obudde lwe bukya mpaka lwe buziba mpaka lwe buziba mwaka kuggwako olowooza bwe basima omusenyu wafaanana wati awo bwe bajja omusenyu wafaanana watya olulala kyatomerera awo omwana bamuziika. Ago ge gamu ku maloboozi g'abatuuze ng'ekituntu mu Mpigi nga beekokkola ebimotoka bisino truck ebisomba omusenyu mbagamba tebakyalina kkubo ddamu na limu mu kitundu kyabwe. Sino truck zino zigenda ne bazitikka nnyo ne zizitowa nnyo kati bwe zituuka ku luguudo luno ne zirunyiga nnyo ne weesanga nga oluusi lwesimye kati ate balina n'engeri gye bagenda mbirombe eyo omusenyu ne batikka mungi nnyo ndooza bwe bagenda ne batika gwe batisse batuuka eno mu kkubo ne baako awantu we batoolerako kati guno gulabika guba gwabwe so bajja ne bokipayinga awantu nga wano omusenyu ne bagukuŋŋaanyiza ng'awo sino twaka zigenda ne zijja n'amazzi nga mangi gano ge baleetera mu musenyu kati amazzi gonna ne gayiika wano ne gafundikira nga goonoonyeewo ne mu kkubo zigenda zitonya naye zigenda enfuufu zigenda ne zitaba bwe bateekamu bwe balulima kyetaagisa bateremu ku mmalamu ne luba nga lugumu era kati era bakalulima naye ate kati era luzzemu kwesima kati enkuba bw'eneddamu okutonnya lugenda kwesimira ddala ate era luddemu lwonooneke nga temuli malamu oba kolansi banoteeka ku mutindo malamu ali standard ebeera nti ne bwe bitambudde tebisitula nfuufu mpitirivu erwaza abatuuze era n'ebintu by'abantu bingi nnyo bifudde ne bw'otunuulira amayumba n'enkuba ne bw'etonnya tebakyalembeeka amazzi emmotoka eyitawo enfuufu zigenda ku mayumba n'ebintu eby'enjawulo byonna ng'ebirime woobiraba amayumba byonna. Kati oluguudo luno mu kiseera kino olufuuse akattiro eri abalukozesa n'abatuuze abaluwangaalirako mu ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti ey'Empigi lugatta Kayabwe Town Council n'eggombolola y'ekituntu olwo ne lugguka mu disitulikiti ey'e Butambala n'eggomba. Tekitegedde nti luno luddaabirizibwa disitulikiti Entakera wabula ng'ebimotoka ebisomba omusenyu tebiruganya kubeera mu mbeera erwesiimisa nga luwa omuggoka enkya n'eggulo nga kw'ossa enfuufu abatuuze gye beevuma. Abagoba b'ebimotoka bino kigambibwa nti ng'oggyeko okuvugisa ekimama ate batandise n'okukola obubenje obulese abangi nga bafudde n'okumenyeka. Emweyo si mwesula abantu babiri bali ku ndiri omu bamuyita Kaggwa okuguliye kwakutukira ddala era n'adde enjagala bamuleete naye tavaawo omuyinzi yamuteeka tavaawo ye omwana omulala wa myaka 12 ye yassuuka naye sinodwaka yamuyunza kino kati abantu bagattako obulumi obwo n'envuga embi n'ab'emmotoka obutatuwa kitiibwa ne beegugunga. Ssentebe wa Mpigi Peter Kawuki ategeezezza nga bwe bakasaasaanya ensimbi eziri eyombokadde 120 kyokka bw'olutunuulira oyinza okugamba zino zatukomokedde busa. Naye ng'oluguudo lutaddeko miliyoni 12 mu wiiki emu lulawe lufaanana ng'emmotoka ezirwonoonye ku disitulikiti ezituwadde wadde olwameka olw'ataano bwe babeera nga waliwo be baziwa mu ofiisi ku sisimu tezikola ki tezituuka. Kati Kawuki n'abakulembeze abalala akawungeezi k'eggulo baasazeewo okuggala oluguudo luno obutaddamu kweyambisibwa bimotoka bisomba musenyu era ne bakuba n'olukuŋŋaana mu makkati g'ekkubo lino okunnyonnyola abatuuze. Agala kwedikira yalinga olwaleero era ekyansambisizza tezo baziteeke mu kkubo nga ssebo w'ebirombe bwe mba muyina gwe muwa ssente temugenda kuddamu kusimba musenyu mu kitundu. Era mukulu Nemeye ndaba amakubo mangi tuvudde eri ng'emmotoka zisaliikiriza bwe munaalema okuggala amakubo temunkubira nduulu emmotoka z'omusenyu eziva eno ezitaaguggyeyo ku makya enkya tezirinnyayo eno bwe banaalaba nga kyetaagisa twagendayo eyo nga basajja waliyo n'amagye
abantu bebe bekalakasiza ono beyaŋŋambye abakyayina ne bajja n'emmundu mu bantu mbolo banyiize nnyo bakuba abantu amasasi. Ssentebe yategeezezza nti tebajja kukkiriza makubo kubafaako nga balaba kuba n'omusolo oguva mu balombe beeno tebagulabako so nga tebassa ensimbi nnyingi mu kukola amakubo g'ekitundu. Kati poliisi eragiddwa okulondoola ensonga eno okulaba nga n'ebiragiro bissibwa mu nkola sako ne disitulikiti okutuuka ku nzikiriziganya ne bannannyini birombe eby'omusenyu okuyambangako okuddaabiriza amakubo.